Tiwe nayingidde mu kifo kino ne mpulira amaanyi ge, ekitiibwa kye kinabisibwa leero. Mpulira Yesu ali wano, mpulira Yesu ali wano, mpulira Yesu ali wano. Gwe emmeeme yange yimba oluyimba, mpulira Yesu ali wano. Balamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atuwadde omukisa nate okubeera nga tukyali balamu. Tumwebaza olw'amaanyi ge n'omukono gwe gutuwaniridde. Mbeebaza mwena abasubscribinze, Mukama abampeera omukisa. Mwongere okuwulira ekigambo kya Katonda, kakibeeko kyekikola mu bulamu bwammwe. Mubeeko n'emikwano gyammwe gye mubuulira ekigambo kya Katonda. Tokoma ku kuwulira buwulizi, naye baako n'omulala gw'okibuulira. Haleluya. Leero tugenda kutunulira mu kitabo kya Ngero 27 olunyiriri olusooka. Ndabye abantu nga bafa, nga balina future enkya, nga balina pulaani zaabwe enkya, nga abamu bakola ne lisiti nti bino nja kubikola enkya, naye enkya ne lutatuuka. Tukoze ebintu bingi nga twenyumiriza mu byenkya. Katonda bingi byatadde mu bulamu bwaffe, naye nga ffe tubirindisa lwa nkya. Olina obuweereza naye ng'ogamba kanninde enkya. Nkugamba muganda wange, Katonda kyatadde mu mikono gyo kikole kati. Ekibi ky'olimu kiveemu kati. Kyawa ekibi. Ekibi tebakiwumulamu buwumuzi, tebakyerekereza bwerekezi, naye bakikoowa ne bakikyawa. Kyawa ekibi. Yatula kati Kristo Yesu, kubanga olunaku olw'enkya tolumanyi. Kkiriza kati Kristo abeere mu bulamu bwo, kubanga olw'enkya tolumanyi. Oyinza ogamba kamale okubeerako ne boyfriend ono, kamale okubeerako mu biduula bino, enkya nja kwatula obulokozi. Mukwano gwange tomanya. Oyinza n'obutaluzibya, naye nkugamba ke kaseera ssaawa zino. Dda ekibi ekyo ky'olimu, va mu bwenzi bw'olimu, va mu biduula, va mu mwenge, va mu mpitambi zonna z'olimu olwaleero, kubanga olw'enkya tolumanyi. Abantu bafudde babasanze mu bitanda byabwe nga bafu, naye nga babadde basuubirwa okuzuukuka enkya. Bayibuli egambye mu kitabo kya Ngero 27 olunyiriri olusooka lugambye nti teweenyumirizanga byankya, kubanga tomanyi bwe lunaaba, kubanga tomanyi bwe binaaba olunaku lwe binaayinza okuzaala. Okitegeera nti teweenyumiriza, togamba nti nkyalinayo obudde. Mukama akuwadde omwami n'omutunulira kyamuli n'ogamba nkyalinayo obudde, nze nkyali muto, kwegamba nkyekolera. Naye nkugamba Katonda kyatadde mu lunaku lwo luno lw'olimu kyekyo kyakuwadde. Mulokole, endowooza gye tulowooza tetulowooza nga ba mu nsi. Okitegeera, tutambulira ku ddakiika, tutambulira ku biseera. Bayibuli egamba nti Adamu bwe Mukama yamugamba lw'olirya omuti guno tolirema kufa. Naye Adamu yawangaala emyaka 930. Okitegeera, bwe tugenda mu bintu by'omwoyo, mu nsi ey'omwoyo, emyaka 930 lwe half day, kye kitundu ky'olunaku. Okitegeera, kye kitundu ky'olunaku, kubanga emyaka 1000 mu nsi ey'omwoyo lwe lunaku lw'omala ku nsi. Bameka abamazewo emyaka 1000? So nkugamba muganda, tetulina budde. Katonda kyakugamba okukola kikole kati. Kikole kati. Bayibuli egamba buli kyokola kikole mu kwagala ne mu maanyi, kubanga tomanya lwankya. Atugambye temwenyumiriza mu lwankya. Tufiiriddwa emikisa kubanga tulinda olw'enkya. Okitegeera, Katonda akulinako okuyitibwa, yakuwa okuyitibwa, naye kikole kati. Va mu kibi kyo kati. Yatula kati, weenenye kati, kubanga tomanya. Oyinza obuteenenya enkya. Abantu bangi bafudde nga tebamanyi nti banaafa enkya. Naye nkugamba tolinda lwankya, kyogenda okola kikole kati. Katonda kyakugamba okola kikole kati, bwe kiba kigulumiza erinnya lye, kubanga tomanya lwankya. Tutambulira mu biseera na biro.
ku nsi kuno tosuubira nti ennaku z'omaze ku nsi ne mu mwoyo bwe babala. Mu nsi ey'omwoyo abalokole tuwulira nnyo mu nsi ey'omwoyo. Abalokole ffe tutambulira nnyo mu bintu by'omwoyo ne mu nsi ey'omwoyo. Bayibuli ekugambye nti omuntu bw'awangaala emyaka 93 mu nsi ey'omwoyo aba awangadde half day. Okitegeera? So nkugamba nti tolinda lwankya. Katonda kyakugambye okola kikole kati. Tugenda kutunulako mu kitabo kya Gungi kya Luka. Omusajja ono yali alowooza nti enkya lunaabeerayo olunaku lwe. Luka 12 lwa 19 lugambye nti ne omugagga ono nga bw'ayogera ebigambo bino nti ndigamba emmeeme yange nti mmeeme olina ebintu bingi ebiterekeddwa eby'emyaka emingi, wummula olye onywe osanyuke. Wulira olwabiri Mukama Katonda bwe yamugamba, naye Katonda n'amugamba nti musiru gwe, mu kiro kino emmeeme eyo banagikuggyako, kale ebintu by'oterese binaaba byani? Okitegeera? Tukoze ebintu nga tusuubira olw'enkya nti weetuli. Okitegeera? Nga tusuubira olw'enkya nti weetuli, ne tugumya n'emmeeme zaffe nti wummula ofunye ebintu bingi. Oterese okoze ebintu bya myaka na myaka, wummula. Okitegeera? So nkugamba muganda wange tolinda lwankya. Togamba nti enkya nkyalinayo essuubi kubanga tomanya. Katonda kyakugambye okola kikole kati. Kikole kati. Ekibi ekyo ky'olimu kiveemu kati. Oli mulokole naye okyali mu bwenzi, kiveemu kati. Okyanywa omwenge, kiveemu kati. Yatula kati Kristo Yesu. Nabagamba Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Yatula kati Yesu. Kubanga tomanya lwankya. Oyinza okugamba nti kansooke nkyakaleko, kansooke nyumirwe ensi, naye n'otamanya nti ojja kunyumirwa ensi lwe lunaku lw'ogenda okomamu. Okitegeera? So nkugamba yatula kati, ekibi ekyo kikyawe. Mukama kyakugamba okukola kikole kati kubanga tolina lwankya. Tomanyi bwe lunaabeera. Twebaka nga tulina amaanyi ne tuzuuka ku makya nga tuli bakoowu. Weebuuze ekiro ekyo wabadde okoze eki? Ng'ate weebase naye omubiri gwo ne guzuuka ng'oli mukoowu. Weebase oli mulamu naye omubiri gwo ne guzikuka ng'owulira obulwadde. Nkugamba muganda wange kyokola kikole kati. Era ky'olimu nga tekiweesa Katonda kitiibwa kiveemu kati. Va mu kibi kyo kati kubanga tolina lunaku lwa kwenenya lulala. Katonda olunaku lwakuwa ng'oli mulamu gwe mukisa gw'atadde mu mikono gyo. Olunaku lw'olimu ng'oli mulamu lw'olina okwebaliza Katonda.